Kibeera kya mugaso nnyo gye tuli ng'Abaganda n'abaana bannaffe Buganda bava mu bitundu ebirala abawangaalira mu Buganda mu mwoyo omulungi okuwuliriza ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka era n'okubyefumiitirizaako, kubanga ebigambo bino ebiva mu ntabiro yaffe bitugatta era ne biruŋŋamya obumu bwaffe wamu n'obutebenkevu mu bitundu eby'enjawulo eby'obulamu bwaffe. Ekyo tukituukako nga buli omu awuliriza n'amanya kiki eky'okukola, ne tukola ebikwatagana eby'ekigendererwa eky'okwetereza n'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Nze mulongo omwagala omuzaana wa Kabaka. Nga tumaliriza entegeka zaffe ez'okwetaba mu misinde gino egigenda okubaawo nga 7 April ku Sande eno, twongerera ddala okuyita mu bigambo by'amaaso myogi ku misinde egyayita. Yagamba nti emisinde gyaffe giruubirira okutuuka kugibeera mu bibuga ebinene mu nsi yonna, nti bw'atyo bwe yali ategeezebbwako abantu be abamutuusaako okumanya okw'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo. N'agamba nti ekintu kyaffe tukyongereremu ddala amaanyi. Ensonga eyo yankwata omubabiro ne ŋŋamba nti kaŋŋende nkole homework. Kati obadde okimanyi nti mu nsi yonna buli mwaka mubaamu entegeka z'emisinde gy'akatemerero 8 era nga buli wiiki wabaawo ekifo mu nsi awabeera wategekeddwa emisinde egy'ekika kino. Ate mu bifo ebitegeka emisinde egisinga okujjumbirwa abantu ng'ebyo Ssaabasajja bye yayogerako ebifo ebyo. Obadde okimanyi nti mu bifo ebyo giwangulibwa Baafirika, abantu abava e Kenya, Ethiopia, Eritrea, oluusi n'awalala, naye ng'okusinga ago ge mawanga g'emmenye agakwatira ddala ebifo eby'okumwanjo ebiddiriŋŋana oluusi ebisukka ne mu 5. Abavubuka bano abo Abaafirika abawangulanga eyo bagenda mu nsozi ne badduka omwaka gwonna nga beegezaamu. Weewaawo nabo bafunayo ebirabo naddala eby'ensimbi, naye ate n'amawanga gaabwe gafuna ekitiibwa. Olw'okunyigirizibwa okungi wano mu kipooli kya Uganda okubaddewo wano ebbanga erimaze eriweredde ddala, ffe ng'Abaganda tubadde tetunnafuna bulungi mukisa kulaga nsi busobozi bwaffe mu by'emizannyo okuggyako mpozi mu bikonde. Kugamba okulagira ddala n'omanya nti olaba abantu ne bagenda bawangula mu mpaka ez'enkizo mu nsi yonna. Abaganda gy'obadde obasanga, naye ebifo ebirala kale tubaddeyo ne tufunayo omuddusi wano na kiki, naye kwegamba nga tubadde tunafuna mukisa kulagira ddala busobozi bwaffe. Kati bwe ŋŋamba okulaga ensi obusobozi bwaffe mu by'emizannyo sitegeeza mu kugizannya kwokka, naye ne mu kugitegeka, kubanga mu misinde gino egya marathon egy'akatemerero oba giyita egya distance era mu lufuuti, naye egy'akatemerero mu lwaffe amawanga agasinga gafunira mu kugitegeka. Nga bwe mbagambye abaddusi abasinga okuwangula ebiseera bino bava mu Afirika. Ate bwe mbeera sikola nsobi ebirabo bawaako 10 abasooka okuyitamu, abasooka okusala akaguwa. Kati naye abantu eri abantu b'ebifo mwe gibeera bakifunamu okubanga nti no kigatta abantu, era emizannyo gino gibawo okwetegeka omwaka gwonna ekikola obulungi obulamu bwabwe, naddala mu biseera bino ng'abantu tebakyatambula nnyo olw'okukozesanga ebidduka. Mpozi n'abalala abafunamu be bakozi ba bizinesi abafuna okubeera nti emirimu gyabwe gitumbulwa mu kiseera ky'emisinde n'ebirala. Naye ng'oggyeeko ebyo bye mubeera mwetuusaako ng'abantu mu nsi yammwe olw'okujjumbira emisinde gino,
ate waliwo n'ekitongole ekiyitibwa World Marathons nga gw'oyagala okumanya ebyetaagisa okwetaba mu marathons z'ensi endala ez'enjawulo genda ku website yaabwe byonna kwebiri. Emisinde eginaddako ginaabeerawa mu kiseera kino bajja kugamba nti waliwo egijja okubeera mu April ng'ennaku z'omwezi bwe ziti egindi nawa newa kwega omuntu abeera ayagadde okugamba nti nno okitambulireko ogenda ogigire. Waliwo abantu abakikola ekyo ne bagenda mu misinde egyo egy'enjawulo gyetabamu. Era ekitongole kino ekya World Marathons kyekisunsula ne mu bibuga oba ebifo ebitegeka emisinde gino ne birondamu ebyo ebiweebwa ekitiibwa kya World Marathon Majors WMM. Kati bano kino ekitiibwa kya the World Marathon Majors kyatandikibwawo mu 2006. Mu 2015 kyafuna n'erinnya eddala erya Abbott World Marathons Majors olw'okubanga ekitongole kya Abbott ekya ssayansi lwe kyatandika okugiteekamu ssente. Kati ekifo okusobola okuwangula ekitiibwa ekyo mu nsi y'abaddusi, emisinde gyakyo giteekwa okubeera n'ebisaanyizo bino wammanga. Ekisooka, emisinde gy'ekifo ekyo gyekitegeka giteekwa okubeera nga girina ebyafaayo ebigagga, ng'emisinde gyennyini girina ebyafaayo mu kifo ekyo ate nga gitegekebwa bulungi era ng'entegeka yaagyo nzigumivu temuli bituli. Ekyokubiri, emisinde egyo giteekwa okubeera nga gisikiriza abaddusi bangi abatandika obutandisi oba abaddusi abatakikola nga mulimu n'abo abakikola ng'omulimu bwe bayita ba professional runners. Ekyokusatu, ekkubo eriddukirwamu liteekwa okukakasibwa ekitongole oba ebitongole naye ndowooza kitongole kimu ku ebyo ebikulu eby'emizannyo eby'ensi yonna. Obukakafu buno bubeera bulaga obutuufu bwa katemerero akaddukibwa ng'ekipimo okwegamba kye badduka kikwataganira ddala n'ebyo ebiteekebwawo okuddukibwa. Ekyokuna, ekifo ekitegeka emisinde kiteekwa okuwa abaddusi abakulu abadduka ng'omulimu bano ba professionals be bayita ba elite runners bateekwa okuweebwa ssente ez'ekirabo ezeegasa okusobola okusikiriza abaddusi bano abakulu, kyongera okuwa omukolo guno ekitiibwa. Ekyokutaano, ekifo kirina okubeera n'ebisiro by'abagenyi ebibalabirira. Wateekwa okuba nga mu nsonyiwoko nga waliwo wooteeri n'ebiki ebyo ebisobola okusuza ababeera beetabye mu misinde abavudde ewala, okugattako n'entambula nga nayo ematiza wamu n'ebyenzijanjaba. Ekyomukaaga, okuggala enguudo ezigenda okuddukirwamu wamu n'ezo ezirinaanye kuteekwa okuba nga kutegekebwa bulungi, nga kutegekebwanga bulungi era nga mu bwegendereza, tebaagala kuwulira nti ate emmotoka yazze n'eyita mu baddusi. Ate kirabika mu misinde gy'ekifo ekyo muteekwa okubeeramu empaka eza kilomita 42 ze mayiro za 26, kubanga gino gy'emisinde giri mu byafaayo kwegamba giri egyaliwo mu kutandika kwegamba kyebagezaako okuddiriŋŋana ekyaliwo mu kutandika engeri marathon gye yatandikawo mu Buyonaani n'abakoleddeyo eddoboozi eribabuulira ku nsonga ezo mu 409 nga Kristo tannazaalibwa. Omusajja omulwanyi eyadduka okuva mu lutabaalo olwali ku kyalo marathon ekya Buyonaani gye baali balwanyisiza Abapasiya, naye kwali kwetaasa kubanga ettaka lyali ly'Abayonaani ng'Abapasha be babalumbye. Kati ono omusajja n'adduka okutuuka mu kibuga Athens mu lukuŋŋaana lw'abakungu amala alangirira obuwanguzi ng'agenderera okutangira omulabe gwe yali yeekengedde ng'alina enkodyo z'abaza
okusobola okuva eri marathon gye bali bamuwangulidde ate ajje agire nankani atabangule eno mu Athens. Naye ekifo ne bwe kituukiriza ebisaanyizo basooka kukyekkaanya okumala emyaka 3 ne balyoka bakyongera ku kibinja kya World Marathon Majors, naye nga mu kiseera kino balina ekigendererwa ekyokwongera mu kibinja emisinde emirala okuva mu Ssemazinga zonna kuga zonna zibeere nga zirina emisinde egibeera nga giri mu gundi mu ttuluba lino. Kati ebifo mu kiseera kino ebirina ekitiibwa kya World Marathon Majors bye bino. Mpozi njagala nsooke mbabuulire yo kino nti ebifo ebisinga bifuna abasaba okudduka bangi okusinga abalabibwa nga badduka mu butuufu, naye nga ndowooza obunene bw'ekifo bwe busala ku muwendo ogukkirizibwa okwewandiisa. Kuga abamu ne babeera abantu nga bandyagadde okubeera nga badduka naye nga tebafuna mukisa ogwo, so nga ate omuwendo ogwetaba mu kintu kino kuga nagwo gubalibwa nga kintu kikulu nnyo ku bisalawo ekitiibwa ky'emisinde gy'ekifo. Naye nga basala bayinza okufuna abantu abaagala 10,000 ne batwalako. Sitegeera bulungi engeri gye bakikolamu egyo, oba ndowooza balaba be basobola okumanaginga, naye ndowooza bunene bwa kifo ekkubo libe nga libamala abantu okuddukiramu. Kati ekisooka ekibuga ky'e New York kye kisinga ekyokubeera n'emisinde egisinga okutwalibwa nga gye gya waggulu, era nga kigambibwa okubeera nga ye marathon esinga obunene. Yatandika mu 1970, abeetabamu batera okusukka emitwalo 3 nga n'abalabi ababeera ku bbali nga bajja gatta abaddusi basukka mu kakadde. Mu 2023 abaamaliriza emisinde gino bali emitwalo 5,242. Ekifo ekyokubiri kye Chicago Marathon yatandikibwa mu 1977. Abaddusi abataka wansi wa mitwalo 4 be bakyetabamu buli mwaka. Mu 2023 abaddusi baali mitwalo 4,700. Berlin Marathon ye ey'okusatu yatandikibwa mu 1974, etera okufuna abaddusi emitwalo 4. Omwaka ogwa 2023 baafuna kyenkana emitwalo 4,800 okuva ku mawanga 156. Eyokuna nebeera London Marathon yatandikibwa mu 1981, abaddusi nga emitwalo 4,500 nga be bagyetabamu buli mwaka okuva mu nsi yonna. Etwalibwa nti yesinga okukuŋŋaanya ssente mu marathons zonna, ssente za charity. Mu 2023 badduka emitwalo 4. Eyokutaano nebeera ey'e Boston. Eno no mu Amerika nkulu nnyo kubanga eri ku nnaku za bwereeze ggwanga, ndowooza ng'olunaku lw'obwetwaze na biki ebyo. Ate nga yatandika mu 1897 yesinga n'obukulu. N'emisinde gino mu nsi yonna egy'ekika kino egiddukibwa ku bwagyo awatali kubeera nti oba kitundu kya mizannyo oba katugambe osonyiweko egy'Olympics. Abatera okugyetabamu babeera emitwalo 3. Abalabi babalirirwa okubeera nga basukka ekitundu kyakakadde. Mu 2023 omwaka ogwayita abeewandiisa baali emitwalo 3,132. Abaasala akaguwa nga bamazeko emisinde baali emitwalo 2,623. Ekifo eky'omukaaga kiri ku Tokyo Marathon yatandika mu 2007. Yeyakasembye okweyunga ku kibinja kya World Marathon Majors. Ekitiibwa kino baakituukako mu 2012. Mu 2023 abaddusi yalina emitwalo 3,800.
waliwo n'emisinde ebirala egy'amaanyi wadde tegiri mu kibinja ekyo ng'egy'omu Athens, Greece. Abeeru gye bajja ekirowoozo ky'emisinde gino okutandika okudduka mu butengerevu bwagyo ng'emisinde gy'akatemerero. Naye nga gibeera mu Athens nga bo bagikazaako erya authentic marathon. Mu 2023 abeetabamu baasukka emitwalo 7. Nekye kati awo totegeera lwaki bano abeetabamu babeera bangi abeesukkamu baasukka emitwalo 7 naye ate nga teri ku kiri kigundi ki World Marathon Majors. Kati awo bamubaamu n'ebyobufuzi bitonotono babitambula bitya simanyidde ddala naye ndowooza tunayongera okukitegeera. N'egy'e Zurich najjo girina abalabi bangi n'abaddusi abava mu nsi nnyingi endala. Omwaka gwayita abaddusi baali 1,500,000. Gino bagitenda era bagijjumbira nnyo abantu olw'obulambuzi olw'okutegeka okulungi ennyo bwe bagamba n'ekifo ekirungi bwe baddukira ku lubalama lw'ennyanja. Kati okudduka okwaffe okw'amazaalibwa ga Kabaka kwatandika mu 2011. Mu mwaka oguwedde abantu abeetabamu baali 8,000 abeetaba mu kudduka okwo. Tetumanyi abaatuuka kumaliriza baali bameka ne 10 abaasooka mu abo baakikola mu budde ki. Abaddusi bameka abaava mu mawanga amalala abeetaba ku Misinde, abalabi baali bameka. Ebyo byonna birowoozebwako ng'ekifo tekinnayingira mu ttuluba ery'emisinde emikulu. Nsonyiweko kati awo omuntu wabuuliza gw'onodduka. Saasobodde kwetegeka naye nga olulala nagezaako ku kilomita 10 mu ngeri ya dduka tambula butambuzi. Naye bwe nakakasa nti kye nafunayo omwaka okugezaako nakakasa nti ebintu byagala okwegezaamu n'okubyetegekera. Naye ku luno nja kubeera mubawerekedde abaddusi omulundi ogujja bwe nja okutandika okwetegekera nga ntandika mu bbanga etali ewala. Kwega kye ŋŋamba mu ekyo mu buli ngeri yonna buli omu ku ffe gy'asobola tubeere nga tujjumbira emisinde era ne buli ntegeka za Ssaabasajja omukulembeze waffe w'oku ntikko mu nkulembere y'obwakabaka Katonda gye yatuwa. Kati kankusabe eddoboozi lino liwe ne ku balala okumanya kutambule tubeere ng'ensonga zonna ze tukola tusobola ozoogerako mu bwazo. Kijja na kutuyamba okutugoba mu mboozi ezitatugasa, okwogera ebintu ebitali bya buvunaanyizibwa n'ebyo byonna ebintu bye tutamanyi ne kale bule. Ate bw'ofuna akadde itako ku mukutu gwa YouTube oguyitibwa Studio Radio y'Abaganda bw'otyo nga bw'okiwulira kiwandiikibbwa mu Luganda Radio ne ya o y'Abaganda neesookera ddala Radio lwakubanga kigambo tweyazika kyeyazike. Kati omukutu guno gufulumya emiramu egikwata ku Buganda okuva mu 2010 gwasirikamu awo naye guttukiza buto. Weewandiise kuona ku like gabana era oweera endowoozayo n'ekitegeeza subscribe, like, share and comment. Awangali Ssaabasajja Kabaka.